nandibadde sina kyenkirabamu kubanga ebisigadde ennaku zino byonna ebijjira ku mikolo bisinzira oyo kyonna kyawulira kyaba yagadde okuddiza eri abazadde. Ekyo kituufu. Kuba bingi bye tuzze tulaba bye bajja bagattamu bye bazze bateekamu bye tutalabanga eddera ebitali mu nnono ya Buganda nti oba biwasa oba bitwalibwa ku buko naye nga bizze olw'embeera ezeekyuse. So nze eky'abantu abatutte ekifaananyi kya Kyagulanyi sirina kyenkirabamu kikivuula Buganda kubanga n'ekyokusooka tetumanyi nsonga lwaki bakitutte. Bayinza okuba balina enkolagana yaabwe bo gye balina ne famire ne Kyagulanyi nga bakiwaddeyo ng'ekyomuwendo eri abazadde b'omu. Eri abazadde nga bakimanyi nti bajja kusaba. Kwagala kwe kwalina eri oyo gy'ali. Olowooza Katikkiro ekintu kino eky'okubanga Kyagulanyi adevelopinze oba asitukidde ku mulembe gwe musanyufu oba akiraba bubi? Ani yali awuli mu Buganda naddala Buganda manya Abaganda batwogerako historically tetuli bantu balungi. Abaganda abasinga teri asanyukira munne kulaba nga alina kyataddeko. Ekyo kyemmanyi ku Baganda. Era nsaba Mukama aleme kunfuula omu ku Baganda abo. Katimba k'abantu babizirire ddala kubanga bana byo bajja binoonyamu amakulu nga tebabiraba. Nategaliwo. Kasotandika obba kugira okukola nabo kye babulira kye bagala. Bana tugambye nti biyamba just ensawo ya Buganda. Kati oli ajja kujja awase nga se Muganda agambe after all ensawo ya Buganda nze ngiteekamu kyenyambirawo. Singa mbadde mpasa waffe etoolo oba mwankolo oba mu Busoga Nande bitutte. So kwakizula ndi sina Muganda kireeza n'ensawo ya Buganda tagiina nnyo takyetaaga makulu bwekiri ayinza obutakyetaaga nnyo. So fine naga ekyo kirese katugende ku kirala tugule ebirala ebyetaagisa bye banaayagala ekyo tukireke. So Katikkiro ndowooza abeeremu yeebereremu ebifaananyi si bya nnono ge mazima era bw'oba nga tobitutte era omukazi omugjayo bw'oba nga obitutte era omukazi omugjayo okujja nga bamukumidde ku nsonga ndala naye mu Buganda ekiwasa omukyala guba mutwalo gwa taata kubanga omutwalo mu Buganda kyetumanyi ng'ekyobugagga. Bino ebisigadde byonna biba birabo newoleeta n'ojjuza olujja ebyo birabo nga gwe bw'oyagadde naye kasita owaayo omutwalo gwa taata kyekiri mu nnono kyetumanyi kyekyennono. So bino ebisigadde byonna Jesu kuwanvuya fayiro bwe kiri ga Buganda mangi ndowooza ganaagwamu ensasage kuba ndaba mu maka mangi egyennyingira nga mulimu ebifaananyi ebyenjawulo n'ebifaananira ddala ng'ekyo kye baagobye ku mukolo. So wetugenda okuba nga tutambulira mu layini eyo sooka obuuze ku bantu abatugoberera nnyama abatugoberera abatulaba olunaku olwaleero ndi musimu nnyo okuba nammwe mukadde kano naddala ate ku nsonga ekutta akati mu ggwanga era nga ndi mweteefuteefu okuba nga ngabana naawe ku ebyo ebituufu byennyini bye tusuubira ebiteekeddwa okubeera bwe byandibadde birina okutambula era okutangaza eggwanga ku kyonna ekigenda mu maaso. Awo amannya gwani? Erinnya Namuwonge Rozi muwala omukyala ow'engabi omusambaganyi muzukulu wa Nsamba kali kutanda teka kusula mu wengabi abasambaganyi okitegedde. Okay gwe tuli naye mukyala Namuwonge mbadde erinnya eryo Bamuwonge mbadde mbawula naye mbadde siyanko Namuwonge mbadde simenti balikyusa ne baliza ne mbawala tuli bangi nnyo Banamuwonge ate babeera bakyala mbagubaggu kyolina okumanya abakyala abakozi abateerya ntama. Waba wayagala enamba ya Namuwonge ojja kuba nga ontuukirira ebyo ebisigadde tulabe ebyo tunabikwasaganya. Wiiki ndowooza yabadde nakusoma ezaalirumu mwezi gw'omunaana Katikkiro yali ku lunaku lw'abalungamya baali mukono aboogezebwa ku mikolo n'abafalaasira n'ayogeza eddoboozi nga ddene ku nsonga y'ebifaananyi. Waliwo abantu abaagenda kwanjula ne batwala ebifaananyi bya Kyagulanyi ne babitwalira mu bino bitwala ebya Buganda. So Katikkiro n'avaayo n'akikuba n'agamba nti binyonyonyo temutwala bifaananyi by'abaana byabafuzi. However teyayogera nti temutwala kifaananyi kya Bobi Wine but of course tumanyi ffenna nti Bobi Wine kati yayogerwako era kyekifaananyi kye baatwala kyetulaba mu butambi. Kansooka nkubuuze okubanga ntutte ekifaananyi kya Kyagulanyi omanyi nkolagana ki Kyagulanyi gy'alina ne famire eyo oba naye omu ku bamembazi ba famire kuba siraba nnyo kirimu nti singa omuntu aba akoze ekifaananyi ky'oyo gwawulira gwayagala n'akigattako ebyo ebyomuwendo byawulira byayagala okubiwa abo baabiwadde nga ebyomuwendo. Ate olina point gy'oleese ogambye nti omanyi nkolagana Kyagulanyi gy'alina ne famire eyo tomanya muneneza n'okubanga Kyagulanyi ali wa Luganda ku famire gye batwalamu ekifaananyi
ngaye Katikkiro ayagala wagaze kubuukira kintu ky'atalinako idea naye nze mbadde ntunulira embeera eyo nanga bwe yatandika n'ebifaananyi byonna bye tutwala kubanga tutwala ebintu bya bbeeyi ebyo bye bayita eby'emmengo tubiyita by'emmengo naye bw'obitunuulira biri almost mitwalo bigenda mitwalo 5 kuli ekifaananyi kya Kabaka ekifaananyi kya Nnabagereka mapu ya Buganda certificate zino ebbiri gy'osigaza ne gy'otwalayo eri then kuliko ebbaluwa ewasa ya mitwalo 10 actually ebbaluwa ewasa yabeeranga ebbaluwa taata w'omuwala gy'awandiise n'omukono gwe kuba taata yagaba omwana mu Buganda yawaayo omwana we genda ofumbe so ebbaluwa eyo twagenda okulaba ng'ekyuse ti kakati tugifuna Mmengo simanyi oba Emmengo bataata baffe gye badda tunagendera awo ate tugambe yatandika we nayingirira okwogerera ku mikolo yali ya mitwalo 5 nejjanga erinnya negenda mu 7 kati emyaka ndoza giringa 5 egiyisa eri mitwalo 10 so ojogigula n'ogitwala ate n'otwalira abeeri gy'ogenda okuwasa ne bateekako emikono noli balyoka bagikuddiza however tekyandibadde kibi ate bwe bantu baba bakkiriza ne batwala ebibyo gwe byoyagala batwale lwaki ogaana batwala ebirala nange sinandibadde sirina kyenkirabamu kubanga ebisigadde ennaku zino byonna ebijjira ku mikolo bisinziira oyo kyonna kyawulira kyaba yagadde okuddiza eri abazadde ekyo kituufu kuba bingi bye tuzze tulaba bye bajja bagattamu bye bazze bateekamu bye tutalabanga edda era ebitali mu nnono ya Buganda nti oba biwasa oba bitwalibwa ku buko naye nga bizze olw'embeereza ekyuse so nze abantu abatutte ekifaananyi kya Kyagulanyi sirina kyenkirabamu kikivoola Buganda kubanga n'ekyokusooka tetumanyi nsonga lwaki bakitutte bayinza okuba balina enkolagana yaabwe bo gye balina ne famire ne Kyagulanyi nga bakiwaddeyo ng'ekyomuwendo eri abazadde b'omuwala nga bakimanyi nti bajja kusanyuka ekifaananyi kya Kyagulanyi tutera okulaba waliwo emikolo gye ntera okukola nga omulenzi ono awasa yasiize ekifaananyi kya ssezaala we ebyo tubirabye nnyo abamu basiiga miziro gya kika gya famire gye bagenda okugendamu ekyo kyo nga tebakiwakanya kuba nakyo kiba kifaananyi bwe kiri kuba nange ekyo mba sirina bwe nkirabamu nti kirina kye kikola kuba n'ekyo nakyo mba ndaba kiba kigattiddwako bugattibwa ku bitwalibwa eri omuwala eri abazadde mu kino olabanga Katikkiro ayingidde ebyobufuzi awo ndabanga ebyobufuzi bye batandise okuleeta mu nnono zaffe ate nga tewali nsonga ya ssimba eri awo eyimiriddewo ewakanya ekyo ndowooza yakiraba mu ngeri nti kiyinza okuleeta bw'oba oyinza oyita ekifaananyi kya munnabeefuzi bw'ati ng'oba oli awo abantu abali ku mukolo tebamwagala oba omukolo ne gugwamu ensasagge oba ye bw'akiraba awo simanyi taata kyeyabadde agezaako kutangaaza naye nga nalabye nga tekivuddeemu bulungi ayolesezza obusungu ayolesezza sayidi gyagwako twolesezza nandikyogedde ku mpewo naye kankireke so Katikkiro mu ngeri yalabikanga ali ku ttiimu ekuba Kyagulanyi bw'oba olaba ng'ejja kinnyonnyoddemu tunaagamba tutya oba ali ku ttiimu oba ng'alina kyayagala okuyisaawo okuggyako nti batuteere mu bulambulukufu mu ebyo ebyetaagibwa okutwalibwa ku buko bitegeerekeke tube n'olukalala nti agenda okuwasa olina kutwala bino nekino awo bajja kuba batuluŋŋamizza bulungi kubanga weesanga n'okwesanga nga ebintu bingi ebitwalibwa ennaku zino nga bw'otunuulira ennono nga bitono nnyo ebitambudde ku nnono bwe kiri kubeera omulembe gukyusizza bingi buli muntu akola kyawulira kyayagala ekisanyusa abantu benze ndaba kyabaddewo kyakusanyusa eri famire oba kansooke nkubuuze oba gwabadde mutwalo gwa taata buyinza okuba nga gwabadde mutwalo gwa taata nga taata yasabye Kyagulanyi nga taata kye yasaba ate yasaba nnyo ebifaananyi actually wabula Katikkiro waddayo revising statement yakoze kubanga ng'ali ku mutwalo gwa taata gwali okuvvoola ng'ali kuvvoola mutwalo gwa bw'oyogedde omutwalo nenzijukira nti bulijjo ntwala Bikira Maria ng'omutwalo bulijjo ne famire zengendamu ng'oli yasaba sapule nene bweti yasaba ekifaananyi kya Faazangobya yafaana ekifaananyi kya Kabaka weewabwe nga ye kiyayagala bayiro bingi oli nga yasaba Bayibuli oli nga yasaba Qurani so tujja kudda ku ekyo nga gwabadde mutwalo gwa taata nga taata yasabye mutwalo nga teri mutwalo gwayagala wabula ng'ayagala Kyagulanyi nze bwompa Kyagulanyi oba omuwala wange omuwala oba omututte oba omumazi so mu ngeri y'okulambika ebiki bye tuba tutwala
bebino ebyemmengo bino ebifaananyi bye tutwala biri mu mateeka bya nnono okusinziira ku nnono yaffe gye twatandikira tebyaliwo naye ate era ennono zisobola okujja nga zikyusibwa abantu kuba byonna byonna era biteekebwawo bantu abantu basobola okujja nga barevisinga okusinziira ku mulembe engeri gye gugenda gutyo kubeera ebyakolebwanga ku mulembe omucwa tegusobola kubanga bye byakola ku mulembe omuteesa ogwasooka wadde omuteesa ogwokubiri ne guno omulembe omutebi era nagwo gulina ebyago bingi era naye kyemmanyi bye yeenyumirizaamu nga Katikkiro emyaka 10 n'omusobyo gy'abadde ku ntebe byaleeseewo nga yandibadde of course asanyuka busanyuso olw'ebyo byalaba ebipya bw'otunuulira ebintu bino ebyemmengo kati nze kankikuwe bino bye tutwala ebyemmengo bye tuva okumenya certificate n'ebirala na biki ebyebifaananyi si bya nnono ge mazima era bw'oba nga tobitutte era omukazi omugjayo bw'oba nga obitutte era omukazi omugjayo okujja nga bamukumidde ku nsonga ndala naye mu Buganda ekiwasa omukyala guba mutwalo gwa taata kubanga omutwalo mu Buganda kyetumanyi ng'ekyobugagga bino ebisigadde byonna biba birabo newoleeta n'ojjuza olujja ebyo birabo nga gwe bw'oyagadde naye kasita owaayo omutwalo gwa taata kyekiri mu nnono kyetumanyi kyekyennono so bino ebisigadde byonna jjaso kuwanvu ya fayiro bwe kiri nimuleetereko kino muleete kiri ebifaananyi by'emmengo so Katikkiro ate n'ebifaananyi by'emmengo ebyo nabyo birimu saayansi alimu kubanga nayo balina bye baatutulayo tubina bijja tujja ku Majestic Brands emmengo netusasulayo n'akasente akabirako naye kakati wona obiteekamu embeera eyo abantu bajjalaniko birekera ddala omuntu agambye eri after all tebina byo bana byo birina nnyo makulu kinago sigalaba kubanga amakulu agakirimu ag'amaanyi lindako ojasanga omwana omusajja Yesu oba Munyarwanda awasizza omwana Muganda omuguza mapu ya Buganda gy'atalinako yadde olubatu lw'ettaka nga yewuli eri waabwe mbisanze nnyo nga omuwala agamba bbaawe bye twabigula ffe baffe tubyagala tobigula ebyo tebirina nga gyagenda eri ewabitegeera mukyala wange ngambye sibigula ebyo tebyetaagisa bwe tebabyagala bw'otuuka mu bana abantu abalokole yesebo omusanga nga ye tabyagala affe ebyo mujje muwase muleete ebyo twetaaga ebiro ebyemmengo ffe tina kyetubyagaza so bw'obanga waliwo ababikuba ate gwe ng'otandisa obireetamu olugezigezi ne saayansi wo ojja kwesanga ng'oteebye mu katimbako aleesa ekigambo ekituufu Katikkiro yandiyekuba gye bwe kiri kyendaba katimbako abantu babizirire ddala kubanga bana byo bajja binoonyamu amakulu nga tebabiraba nga tegaliiwo kasita otandika obakugira okukola nabo kyebawulira kyebaagala kubanga tugambye nti biyamba just ensawo ya Buganda kati oli ajja kujja awase nga si Muganda agambe after all ensawo ya Buganda nze ngiteekamu kyenyambirawo singa mbadde mpasa waffe etoolo oba mwankolo oba mu Busoga Nandi bitutte so bwakizula ndi sina Muganda kitegeeza n'ensawo ya Buganda tagina nnyo takyetaaga makulu bwe kiri ayinza obutakyetaaga nnyo so fine naga ekyo nkirese katugende ku kirala tugule ebirala ebyetaagisa bye banaayagala ekyo tukireke so Katikkiro ndowooza abeeremu yeebereremu kyekigambo ekituufu ng'enjogera bweri naye gwe ng'omuntu bwe tutuna mu mbeera eriwo wandyagadde ebifaananyi ne baleeta ekyomunaffe zonna gw'oyagala ku lwaki nedda bwe kibanga kyekiwa essanyu famire yange oba kale si munabefuzi naye wandyagadde baleeta ekintu kyemwagala kyemukkiririzaamu mu famire eyo bwe kibanga famire yange kyekkiririzaamu era nga kyekireeta essanyu emikolo tugikola gino okuleeta essanyu mu famire zaffe ekyo nkisemba 10 ku 10 nja kutwala ekyo kyempulira nti kinaawa famire yange essanyu nga muzaddewo taata maama bw'anaakirabako ab'okukyalo bajja ssanyuka nti famire yaffe esiddwamu bwenaaba kuteeka ttiimu ya Manchester ku billboard nga muzadde wange gy'ayagala nja gigattako abako bagireete taata asanyuke bwe kunaaba kukwata engabi etambula kati gweddira engabi nga ngireeta engabi etambula ojja kgenda bagiyigge yonna ejje kuba taata kyayagala oba maama kyekigenda omuwa essanyu so Katikkiro mu ngeri yonna gyandibadde akola kusooka kulambika bintu bitwalibwa birambikibwe ate era n'ennono era zirina vugibwa abantu ate era ne boonabo birambise era abantu balisobola okukuba ennono tomanya bayibawe ennono ekintu ekyo kigazi nnyo ekintu ekyo kigazi nnyo kubanga naye mwennyini ennaku ezo yayanjuza muwala we yali mutabani we n'agenda yawasa Toolo
tegedde nagenda mu buwangwa bweri obutali bwaffe bye bakolayo n'ebirala byonna twamusonyiwa tetwakifaako nnyo kubanga bali baana batandise bulamu bwabwe nabo banoonya ssanyu lyabwe eyo diri ttoolo yes naye kakati wano oba tosoose kulambika bintu byeyagala okutwalibwa ate n'ojja n'owa amateeka kubikoleddwa awo tulingize mpola mpola kuba tewaliiwo obulambulukufu buyimiridde nti bino bye biteekeddwa okugenda byokka Bobi Wine oba abantu balina bwezi kajanja kituufu asaani atwalibwe ku buko akajanja koyogera sikategeera kati ntinze bwe mba nina omuntu wange gwenjagala nga mpulira yoyo gwenjagala kugenda oyita akajanja kyeki otegeeza waliwo olinga kugamba oli wabakola ekintu ng'akikola n'akisussa bwe kibanga bwe nkyagala ndeka nnyumirwe lwaki okayita akajanja kati avudde ku levu ey'okubeera nti tumwogera kati atuusa ajje ne ku mikolo omanyi nki oba ye nannyini ssente ku mikolo gonna ogwabaddewo tewali amanyi nsonga tewali amanyi nsonga lwaki ekifaananyi kya Kyagulanyi kyatawaliddwa kiri wakati wa famire eyo gye bakitutte ekyama kiri wakati kiri mu famire abakitutte ne gye bakitutte ate no n'abakitutte bayinza okuba nga tebamanyi nabo nga bakyabasabiddwa busabwa ng'ekirabo nga bo kye baagala abazadde yes yagamba mukubye point Namuwonge olina point Namuwonge tutunuulira bw'ogenda mu public offices osangamu ekifaananyi kya President Museveni n'osangamu n'ekifaananyi ezimu n'osangamu n'ekifaananyi kya Kabaka n'osanga ne certificate ya URSB oba ya UNBS wagguluggulu abagitimbye kitegeeza nti abo abantu bateeka ebifaananyi ebyo mu ofiisi kubanga bibawuliramu emirembe era ofiisi oba ng'ogenze mu ofiisi tojja kugamba nti musanze mwinamu ekifaananyi kya Museveni sijja kuyingira oyingira ne bakuwa services obadde oyagala n'ofuluma ofiisi ya mukama wange sigenda mwogera naye mulina ekifaananyi kya Kabaka mulina ekifaananyi kya President Museveni mulimu ekifaananyi kya Kabaka w'e Busoga mulimu n'ekifaananyi kya Sipiika ye baawuliramu bawuliriramu emirembe kati gobojja ndowooza ekikyo tekiba kya ku bifaananyi by'osanzemu kifa ku service zagenda kuwa kati ndowooza Katikkiro yandibadde alumba n'abo bateeka ebifaananyi mu ofiisi n'abagamba kino lwaki kiri wano kubanga bw'aba akitaddemu eulayi nekitegeeza tujja tandikanga oyingira ofiisi tugambe eno ngisazeemu ekya Katikkiro nfulumye kati nno ndabanga n'amaka ga Buganda mangi ndowooza ganaagwamu ensasagge kuba ndaba mu maka mangi egyennyingira nga mulimu ebifaananyi eby'enjawulo n'ebifaananira ddala ng'ekyo kye baagobye ku mukolo nga mulimu n'ebya Kyagulanyi n'ebya President bayire mulimu ne family nga balina ekifaananyi kya President Museveni balina n'ekyedda ng'akyali muvubuka nga balina eby'omunsiko balina ebyabwaffe bwe twakulira simanyi mwe muyinza oba mwakulira mu kibuga naye ffe twavubukira nga nzijukira akaluumu kange twateekangamu nalinamu amawulire ku bisenge kakati sebo siri planned kid ebyo byonna twabikola tuvudde wala bale manyi oli planned kid kati nga tufuna ekifaananyi nalinamu ekifaananyi kya Kyagulanyi nga nakisala nejjirita bwenti nga mushepu nga bwe yali akoze bwati kati nenkitikinga kukikuggulire nenkiteeka ku kisenge kubanga gwe nali nkolaki nali njagala naye w'Abaganda balinga nabo balina ebyabwe naye wa Muzeeyi nga naye alina ekya Museveni nga naye alina Museveni we wali bonna n'abayipisi baaliyo abaalinanga ebyobote n'abaani baaliyo abaalinanga ebyabala kitegeeza ekyo ekintu ekifaananyi omuntu ateekawo ekintu kyawulira kyayagala ku mutima era tolina lukusa lukugira muntu kwolesa kwagala kwe kwalina eri oyo gyali olowooza Katikkiro ekintu kino ekyokubanga Kyagulanyi adevelopins oba asitukidde ku mulembe gwe musanyufu oba akiraba bubi ani yali awuli mu Buganda naddala Buganda manyi Abaganda batwogerako historically tetuli bantu balungi Abaganda abasinga teri asanyukira munne kulaba nga alina ekyataddeko ekyo kyemmanyi ku Baganda era nsaba Mukama aleme kunfuula omu ku Baganda abo oyagala kubeera Muganda omukyuseemu njagala okubeera Omuganda omukyuseemu temwagalaza abannammwe kuzaala nduusi so mu mbeera eno nti olwokubanga Kyagulanyi adevelopinze ate ku speedi y'amaanyi kubanga bw'otunulira nga tuvudde ku life ya music eyo kuba ye erinako emyaka egigenze naye politically ndowooza history ya Kyagulanyi atandika 2018 n'okutuuka olwaliro gy'emyaka bwe mbanga nkozesa calculation entuufu emyaka ndowooza 6
Yes sir. Giri ebiri ejejoza 2018-2020 negire egyakayita ku kwabiri y'emyaka 6. Naye waliwo bannabyabufuzi abadde wano omuli n'abo Katikkiro bagamba nti babe. Yes sir. Abali mu myaka 20, myaka 25, myaka 80 n'abalala bonna. Nga oba otunuulidde mu mbeera oba nga tuyise mu eyo line bayinza okuba nga balinamu ekitima. Bayinza okuba nga balinamu ekintu ekyo ekibagigijja ku mutima. Balaba akasajja kano katututako buli kimu. Kalina ababaka ti abangi mu parliament ababaka. Buli kayita babulakeerera kkubo. Yagenda e Masaka juzi ne bayera ekkubo. Buli bukodwe bamutegekera okumukuba, okumutta, okumukola ki abubuuka. Waliwo bayinza okuba ebeerayo era kwegamba n'ogamba wali abantu nga both they are just God chosen. Tunamanyira kutya oba Kyagulanyi is among those ones who are God chosen. Nga yalondebwa Katonda. Nga yalondebwa kuba tetumanya lwaki ebyo byonna abibuuka. Lwaki atuuse ku ebyo ate mu speed. Kuba bangi bali eyo mu struggle nga bakolerera okutuukako ekyo kyatuuseko naye ate nga tebasobola. So byonna bya Mukama. Struggle yabafukira struggle. Bya Katonda. Nga struggle yabafukira struggle. Yes. Waliwo omusajja gwe mmanyi mukwano gwange bamuyita Lubega Mukaako ali mu byabufuzi amazemu kumpi emyaka 4. Naye tafuukanga. Nomumanya simumanyi. Lubega Mukaako ali awo yavuganyako nno ne kuba president. Omumanyi ali omusajja n'omuntu omunene bwe guti anyamula ekiwalaata musajja mweru. Abadde katimu akabadde kakuba Kyagulanyi mabega kaawo. Abadde timu Mpuuga abadde Mpuuga Bedi Bwanika Lubega Mukaako wano abatomeza Mpuuga abo ekabinja akatomeza Mpuuga naye balina ennugu ku mutima. So olowooza bino byonna bakola Bakatikkiro bapasita bano ba Bujingo babologa bannabyabufuzi biyinza okukakanya Kyagulanyi oba mulembe gwe buli kintu kiba n'ekiseera kyakyo nze bwe nandirowoozezza. Bwe kiba nti gwe Mukama we yakuweera ekiseera kyo tewasobola kutuukawo nga waliwo gwawadde ng'ate ye alina waatuuse, I think bamuleka abeere gwe mulembe gwe ke kaseera ke kubeera waliwo n'abaali era nkakasa kajja kutuukira naye kaggweewo ate tufune abalala. So balekerawo ekyo kyangu nnyo. Balekerawo okukuba Katonda gw'asitudde bwe kiri baba bakuba Katonda yennyini balabika. Gekyo gwakyogedde. Ate okuba Katonda gw'asitudde obeera okuba Katonda. Yes. Kubanga Katonda tukirabye nti ayinza okuba nga akasajja kano kalina Katonda kati oba okuba Katonda gw'asitudde. Okuba mpalampala nga nawe omanyi Katonda ayinza okukuyisaamu. Awo ayinza okukuyisaamu n'akujja waakutadde nowekanga nga wootuuse totegeerawo. So Kyagulanyi ayongere kusonga mbere. Nalubya dda era yasonze dda mbere ate wuyo diguli yataddeko dda endala. Yiyo. Kati munnamateeka ajjudde. Diguli bagikubyemu ebituli bagamba ate tasoma. Abo batandikire ku university yagimuwadde. Baali tasoma mbu tebamulabangako. Naye abasajja bano University batandikire ku university yagimuwadde bagikubemu ebituli. Actually abuya bingi. University, National Council of Education, kubanga ye authorizing bachelors. University bwe tugafuna baga certifying nga tebasobola gibala nga tebamaze certifying. Nga tebamaze ku certifying then bingi nyo balina okuyitamu bwe babanga bakwagala kusuwinga kiki. So nayo go bagiwadde yani. Oba emyaka Kyagulanyi gyali cottage musobozesa kubanga afuna degree. Kyagulanyi agenda oweza emyaka 4 degree masters degree. Kati olowooza kirikuleta ki okulowooza nti no tasobola kufuna degree. Abazifuna bafanagana bati. Anti yeri ennugu gyoyogeddeko abasajja abo gye baafuna. Kati nange bwe naakenanga nfuna degree yange nga mutandika nti ate oyo doctorate tasobola zifuna. Kati bano babasajja baasalawo okuba Kyagulanyi buli achievement gyatuukako. Buli kyatuukako balina kumukuba. Buli kyatuukako balina kumukuba. Wakati n'okusoma obusomi abantu bonna basomi. By the way, Uganda y'emu ku nsi ezirimu abantu abasomi. Abasomi ennyo kituufu. Kati omuntu wano mu Uganda okusoma tegakyakola na mawulire nnyo nti muddawo mu ki kubanga abantu basomi. Buli muntu kati omusanga amanya. Ate era bakyasoma ate era akyayongerako. Paka naye ng'afunye kyawulira kyayagala ekimuwa essanyu. Ng'abimazeeyo. Muyinza n'okuba mwe mulowooza ku kadiguli ke yafunye kawamaanyi ng'ate ye alaba atandika butandisi. Atandika butandisi. Yes. So afunye masters ye, I mean yafunye degree ye mullo. Simanyi degree ye source. Kuba yali yafuna dda mu simanyi naye nze kyemmanyi nti degree gyafunye mullo. Yafunye mullo. Yeah. Tujja kwongera okuba nga tubitegeera. So okuddayo wali eri ku
ku Katikkiro, of course Katikkiro tumukkiririzaamu. Katikkiro engeri gyalwaningamu ekintu kino akirwaninga atya? Kubanga alaba n'amaloboozi mangi ne tubedde mu bisale bya Kabaka nga taliiwo ng'abamu bangi abayitirivu. Akirwaninga atya? Awo sijja kulimba naye ng'ayinza okubanga nze bwe ndowooza kuba ebintu ebisobola okulwaninga ne bitambula nga biri successful wateekwa okubeerawo komiti ebiraaninga obulungi ne biba nga biddukanyizibwa bulungi. Naye ekintu kya Buganda kino kyandibanga abasinga ffe abangi Abaganda twakivaamu ng'ekintu kiddukanyizibwa omuntu oba omu. Kyova olaba ndowooza blunders ziba nnyingi ezikolebwa tewakyali komiti eryawo eyimiridde nti kati eddukanya Buganda. Kubanga nze kyemmanyi Buganda bwe yabeerangawo Ssaabasajja afuga wano wakati n'afuna Kabaka w'ebweru ye Katikkiro, ate era alina n'abamuyambako mu bitundu ebyewala ab'amasaza. Yes. Naye kati wano jjukira bujjukizi baagala na kulaba Kabaka mulwadde n'omukisa tebaagufuna oŋŋamba otya nti nno ekintu tekiyimiridde ku muntu omu oba babiri. Actually netuuka ne ku level awo wennyini wozze. Netuuka ne ku level eddira abantu abo baali bataka ababusolya okubuuka amaddala ge bandibadde bafuniramu information. Bo ne basaba ne bagamba katuge tusinkane ne Kabaka gyali nga babuuse Katikkiro gwe babateerawo. Nga olwo tebakwesize kuba wa kituufu. Baba tebakwesize nti ogenda bawa ekituufu. Olwo bakubyemu ebituli. So ate embeera eyo tekomaawo kitegeeza bagenda kutambulira mu kukuubagana. Kitegeeza tewaliwo bulambulukufu. Buli awo buteredde kuddukanya nsonga za Buganda. Uganda yaffe tebanga yaggwawo dda nga tuli ku kintu ekyo. Nze ngamba tetubanga twawambibwa dda. Tuli ku kimotoka ekitakyalimu mitto nga tetumanyi. Nze ekyo kyentyamu twandibanga tuli mu buwambe. Ne tulaba abataka ne babuuka Katikkiro ne bagenda ne basaba Museveni ettaka. Abataka basaba batya ettaka. Banyini ettaka. Ne basaba ne bava ne bagenda ne basaba Museveni transport abatwale Namibia. Abataka emiliyoni 6 okuva wano paka Namibia n'okudda. Ku ssente Buganda tumanye nti tulina ssente. Ne batandizije mu Buganda. Ne bandigambye bugambi nti ekika nti jjajja mwawe Ngabi Muzeeyi Nsamba ayagala kugenda kulambula Ssaabasajja. Nti abenga bimuliwa. Abaali tulabisizza nga tuzanguya. Naye nti ab'Engonge nti jjajja mu kisolo y'omu ku bagenda okusinkana ku Kabaka okumulaba muliwa. Ab'Engonge mu kibuga mwe tuli banja abagagga. N'omuntu omwazi waayo okutambuza omutaka. So kyogedde nti ziyinza okuba nga kintu kyasesetuka kati Kabaka yakomawo munnaye oba osanga kino twesabire twetaaga kusabirwa. So akabinja kano akakuba Kyagulanyi olaba nga okalabawa mu biseera ebiddako mu mwaka gutusigaza gumu tuyingire okulonda. Akabinja ku kanene kalimu Katikkiro, kalimu Mpuuga, kalimu abo abasajja abo bava mu DP block abo, then kalimu bannabyabufuzi bano banzija nzirayo Mbuguma Nnyonyogoga njaka siyaka we batya bakibulamu abo nabo bali ka group ako. Olowooza bwe tunaatuukira mu 2026 banaaba bakyaliwo oba Kyagulanyi awali akabinja konyeza obutakwogerako kingi. Naye nze kyenina okumanya nti amaanyi gali mu bantu. Tegajja kubeeramu abo abantu b'ogamba abakuba. Ffe tujja kutunula tulaba amaanyi g'abantu we gayimiridde tujja otuteeka naffe omulaka. Anti wali abajja ne bagamba nti amaanyi g'abantu baagalimba abantu bayiwawo omubiri Kyagulanyi abalimba biki. So okyali ku maanyi g'abantu naawe? Nze nzikiririza mu maanyi g'abantu. Simanyi oli foot soldier. Oli foot soldier wa Kyagulanyi? Soko otubuulire. Oli foot soldier oli ku maanyi g'abantu? Bwe tudula butunuza amaanyi g'abantu ojja galaba. Ono omuvuka ddiini obadde omugoberera munnamawulire munno? Nedda ssebo. Lwaki omugoberera? Ebigenda maaso tobimanyi byabadde akola? Yes ssebo. Anyway, owonye nga lwaki omugobereranga wandibadde oyongera okumunyiigira. Naye nga so tweyanza ssebo nnyabo okutuwa endowoozayo ku bigenda mu maaso, naye twatandikidde wali ku bintu ebitwadde Mmengo otugambye nti Kabaka Katikkiro abanga awulira ayagala omukolo gudde mu nnono asooka alambike ebintu ebirina okutwalibwa ku buko, then ate n'abantu abakola ebintu byabwe tabayingiramu nnyo. Otherwise ayinza okumaliriza nga abantu beetamiddwa beetamwa kubanga olwedde abamu batandise okufuna bias ku Buganda engeri gyekolamu ebintu byayo nayo ku biseera na biki na biki kati onooteekamu eyo embeera abantu bajja tukolagana bagirako ddala
batandika okugamba omuzadde atandika okugamba nti tukikole mu ngeri y'abanyankole nze mujje mbasalire busalizi ente zenjagala muzindeetere kuba bo tebaliiko ebyo okukakana ng'Obuganda busaanye n'obuntu obutonotono tubadde tukyasobola okuwangaalirako nga tebukyakola ki tebukyaliwo otugambye abawalala Kyagulanyi asooke bamulekemu kuba mulembe gugwe buli mulembe gubaako abakulembeze baabwe gubaako Katonda kwatambulizza emirimu so essaawa zino tugaye Kyagulanyi aliko nange ekyo nkikkiriza kuba nange nkiraba wayogera teri addamu okujjako era bo abatondebwa nga bajja kubeera n'abanyiivu bbanga lyonna nga ba busungu bambeera mbi anyway sibula abantu abatulaba olunaku olwaleero nsiimye okubeerako nammwe ate era okubanga mpa endowooza yange kubigenda mu maaso neyanziza nnyo okunkyaza so gweoyagala ekifaananyi kya Kyagulanyi bakireetewo kulwaki nedda gwokkiririzaamu bwe mba nga njagadde nga kimpa essanyu era nga nkisabye era bakireeta n'ebyemmengo babireete oba baleete kya Kyagulanyi kyokka nze ne Ssaabasajja amukkiririzaamu era ne Ssaabasajja nakyo nja kukyetaaga kigende mu ddiiro lya taata ate ekya Kyagulanyi kyo kiragibwa nawe wennaaba nkyagala andi kakati Kyagulanyi ayinza okuba nga ate taatawo nga Yesu wa Kyagulanyi taatawo nga taata wange bw'aba ayogera yenna gwakkirizamu era ng'awulira kyayagala nja kimukolera kuba gino emikolo gyakuleeta ssanyu eri abazadde ababa bakuza omuwala so oyagala ye taatawo kyanayogera nti bannayinza njagala kino kyojja okugamba omwami genja okugamba omwami atwale olinga agamba abantu bonna nti babeereeyo buli omusazaala kyayagala omugole bw'obanga omwami akiri affordable I mean nga akisobola aleete naye era ndaba nti ebiseera ebisinga kyekikolebwa abazadde basala ebintu bye bawulira bye baagala era bye batwala ekintu kino nakubuuza akajanja n'ongamba akajanja ke kaliwa naye kino ekintu ekyokutandika okuleeta ebifaananyi tekigenda olowooza kutandikira awo tugenda okutuuka nga buli kwanjula kirina okubaako ekifaananyi kya Kyagulanyi bwe gubanga gwe mulembe oguzze ate ogenda kiwakanya nga abantu kye baagadde nakirabako eruweero Lutamaguzi ng'agamba toleeta Nakaseke ng'agamba buli mukolo ogw'okwanjula Nakaseke olina oli ekifaananyi kya Kyagulanyi bajja tuuka ekiseera ba MPs babi ordering mu constituencies zaabwe nti bireetebwe anti kyenagambye nti amaanyi g'abantu n'ompakanya nti nkyakiririza mu maanyi g'abantu wegasimbiwe tusiba tusirina sigala kale kweyanziza gyo bimala okubeera naffe bimala okutuwa endowooza ye mukyala Namuwonge Rose okola biki ndi munnamawulire ojja kuba ontegeera okusingira ddala okuva n'olunaku olwaleero kale tujja kwogera okukwatagana mukama kumekale mbasaba okusubscribinga okulikinga n'okumentinga njala okubategeeza akafo akalungi ennyo kosobola okuba nga ate oleetamu omwagalwawo oba gwenyinyi okujja n'otuula n'onyumirwa n'obaako kyosika n'obaako kyonywa akafo bakayita High Life Gardens kasangibwa wano Ndejje gwamanyi Ntebe Road okyamira Namasoba oba Zana n'okwatako ekyo ekikuba ekidda mu Kikajjo kali ku main kwennyini gwokasotuuka bayita Ndejje akafo ojja kubanga okalaba akafo kalungi nnyo buli kimu services zaabwe nnungi nnyo gwalina emikolo okutandikira ddala ku mbaga meetings ez'embaga meetings eza Smile Rotary Club meetings ez'ekika bonna bwagadde okubanga mu meetinga osobola okubanga ojja n'osaba ekifo kino ne bakikuwa n'oteekawo abantu bo balina parking ennungi ennyo ate nga ne security eweeri esobola okuuma emmotoka yo oba ebintu byobeeroze nabyo ku baagala okusulawo balinawo ne rooms ennungi eri abo naleesewo omugolo njagala omugole wanakyusiza waliwo osobola okubanga weebaka oba n'okukyusa nammwe abatambuze tugeze olina gy'obadde olaga n'onoonya wogira ng'osooka owummuliremuko ate era ekifo weekiri waliwo rooms ennungi osobola okujja ne bakuwa room n'osobola okubanga weebaka balina n'abachefu abalungi oyagadde kulya ku nkoko oyagadde kulya ku mbuzi bajja kubanga era babikuwa soda n'omwenge weebiri nabyo ojja kubanga obisangawo ate era akafo akawummuza emirembe akugamba otuulawo neweerabira ne ku stress neweerabira ku mabanja g'olina neweerabira nti n'amaduuka e Kampala masibe abasuubuzi bakyali ku Ifurize Museveni agaana okwogera nabo byonna n'obeerabira so oba kali ku kubo toweetaaga kukyama nnyo munda kukubo n'ekipande bwekiri obeera okiraba ate era oba okyamye abaana we bali abajja okubanga bakukolako bulungi Namasuba wensobola okubanga nkulagira ogenewe kasita ekyo mukitegedde kwata ku kyenamasuba otuuke Namasuba n'okwata ekyo ekyekikajjo okwona bukonyi switi ekipande oba okiraba kinene nnyo kiriko
iLife Gardens. So wenkuzigiridde wobojja wewantuuka asobola okubanga wakakanya wakujjako ka stress ojja kubanga olaba kale webale nnyo webale ddala gwe atugoberera naawe atufollowinga subscribinga ku channel yaffe commentingako likinga teekako ne ka share baako gwoweereza ate era tujja kubanga tunyumira webale nnyo webale ddala babaye namuwonge Rose kyokka bannange